Bravo. Sulla cosa gawe? No, lo gure. Vai. Vai. Nanga masoko bunda talezo. Amanya Mukisa te Immaculate Namutebi. Musumba fire. Ye mama wange. Okufa kwe. Ababadde ku mulimu akubidde. Mama afudde sister akubidde essimu n'agamba mama afudde. N'agamba kirabika olimu n'agamba mama omu. Situkirawo leesija. Abaddemu n'obulwadde lwadde. Abaddemu n'obulwadde bw'omusumba. Abaddemu n'obulwadde bw'omusumba. Era mebaka wabadde yakava ekirundu. Gye tumujjanjabira. Erinnya lyange nze Namutebi Immaculate nga nze mukyala omutongole w'ekyalo kino ekyekalagala. Obudde zibadde ssaawa nga 6 ne tufuna ekikangabwa wano. Omukyala omusumba w'ekkanisa Namutebi tumumanyi nga gwe tuyita fire. Wabaddewo abavubuka ababuulizi b'enjiri babadde balina ebintu bye baleese wano. Emmotoka ne batikkula ne babitikkula ne babiyingiza wano bo ne batandika kusinza. Ne bankubya essimu nti tutuuse ngenza okutuuka wano ne baŋŋamba naye waliwo omukyala gwe tulaba wali oba yeebase oba akoze ate. Ngenza omutuukako ne mbagamba naye musumba w'ekkanisa naye ono si mufu. Ng'omukyala mufu ne nziruka ne mpitako ku bannayibba wano okutuukawo nga baga nti omukyala mufu. Bannange ekikangabwa kibadde ky'amaanyi ekyomusumba waffe ogudde wakati mu kyaki mwafiridde. Ekitegeeza bano abagenyi baadde batandise n'okusaba. Oluyingidde bo ne batandika okuyimba kubanga puroguramu babadde bagibawadde. Ne batandika okusinza ne batandika okuyimba. Kaakati nze mbazikiza ne mbaga nti bannange ono ye musumba gwe muzze okukyalira ate yafudde kuba nabo babadde tebamumanyi. Ne bagamba ono ye musumba gwe tugiridde nti yeeyo ono nga mufu. Bamusanze mufu kale amawulire tegatusanyusiza ku kyalo. Omusumba ono twayogera naye naye nga tuzze kubulira njiri kubulira abantu njiri kubagabirako ngoye kubawa obuyambi obw'enjawulo. Then ekikangabwa kitukubye oba enkikwezze nga twakatuuka ku makya tusanga tugenza oyingira mu kyaki kubanga ffe abasooseewo tusanga nga omusumba maama w'ekifo kino ng'agalamidde ekiraga nti abadde afudde. Okusinziira abadde yagudde bugazi bw'ati ate yabadde atudde yasinduse busindusi bw'ati n'agwa. Omulambo tegubaddeeko nti oba bamutuze nti oba kiki tabaddeeko wadde akawundu. Ateekwa okuba nga ebadde pressure kuba tugezezaako okunoonya ku mmotoka bamutwale mu ddwaliro naye ne baga nti omuntu yafudde. Nga talina buzibu. Abadde mulamu. Kale tetutegedde ki oba kiki oba kiki. Namunange abadde mulamu. Ekikangabwa kitundu kyaffe. Omusumba
watufuddeko mu ngeri y'ekikangabwa. Zibadde ssaawa ndowooza nga 5 awo tufunye amawulire g'okufa kwe, naye ng'ayakedde kubaako byakola, abadde mulamu teyalwadde. Akedde ku makya kola naye mujje era abadde alimako wabweru awo, bw'avudde n'ajja ndowooza nga ku budde bwadde bwakunywa caayi, naye n'abaako essimu gy'abadde akuba ng'alina gw'ayogerezeganya naye. Omusimu okwo yennyini bw'agwiridde mu mulyango wabadde atudde n'afa. Era tugenze okumusanga ng'essimu ye agudde nayo bw'ati, naye era nga amaze okukola ki, amaze okufa. So tuli wano eno ekikangabwa ky'amaanyi kubanga Musumba tabadde na buzibu ku bantu, abadde atusumba, asumba bulungi kyaki ye, abadde mukyala akolaganika naye akolagana bulungi n'abantu. Naffe twewunyiza, tetumanyi kikimusse, asangiddwa ng'akoze eki, ng'afudde. Waliwo mbadde ndi wakasaawa nga 5 n'eddakiika 45, omwami yemu n'ayita okukuba n'antegeeza nti nno Nnalongo pasita bakazaako eryaffa yafudde. Ne mutegeeza nti oliko ekikyamu ngenza okutuukawo nga ddala kituufu ng'agudde mu kyaki, naye nga kirabika abadde atuteeka essaawa nga 2 ng'afudde. Awo ne mujjako essimu oluvannyuma lw'okufuna amawulire okuva ku baana ababadde nabo abazzukulu myaka 7 nga bali 2, ne bantegeeza nti abadde ayogera ku ssimu n'agweri. Enzigye w'essimu weebadde okumpi naye ebaddeko ennamba ya muwala we Betty, ne mukubira ne mutegeeza ensonga ezo nti maama afudde. Mu kiseera kino ekikangabwa kinene olw'okuba nti abantu bali tebamanyi bulwadde bwa mutuuze munnaabwe, era babadde okweraliikirira kungi, naye ebya Katonda bibiri, ekyamazima afudde mu mbeera yonna nga wekiri. Teriiko omugambe ateeka kweyateera. Ofunyeeko ku kifaananyi. Bueno, bueno,